Pastor Bujingo ye wetwogerera abantu abamu batandise okugamba nti alabika agudde eddalu. Abamu babisiba kwoli eyali driver we Richard nti alabika byebyo ebintu ebimu ku bimusumbuwa. Wabula abalala bo beebuuza nti Pastor Bujingo ekituufu kiri nti abadde kine nga mwasuze mutya kansibe nti no mwasuze bulungi. Amanya enzo Mumbeja Aisha Nassolo. Yes. Usaba subscribing olikinge video eno ate ne comment yo buterevu ogintereko wansawo mu comment section. Kinajjukirwa nti okuva wiiki eno yonna we yatandika Pastor Bujingo Essala ate gy'asindika yeeri ndowooza gye bayita eya Kamulali. Pastor Bujingo bw'atyo yavaayo era akyavaayo bw'atyo ng'agenda mu maaso n'okubeera nga abatamwagaliza birungi naye munnange naye awanda muliro tabaagaliza kalungi yadde. Era agamba emirambo gifiire tegiva mu nnyumba yaabwe bafiire ku akisi bafiire mu bubenje kwegamba Essala ezifaanaganako bwe zityo. Kino kyawukanira ddala ne ku bitabo ebitukuvu bye tusoma ebitugamba okusonyiwa era ebitutegeeza nti n'atakwagaliza munnaye gwe mwagalize ekirungi okusinziira ku Katonda ye nga ye bw'alagira. So kino kyewuunyisa okubeera nga ate pasito omulamba ate ye yavaayo bw'ati yandibadde alaga ekyokulabirako eri abalala nti osonyiwa oba munnange nga alagira kugamba okusinziira ebitabo ebitukuvu nga we biragira ate okubeera nga yali ate mu kuwa enjiri efaanaganako bweti. Ebuterevu yayongedde okulayira n'agamba nti waaba yeenoonyeza bibye munnange Katonda amugjewo oba amutte. Yalayidde n'agamba ye teyeenoonyeza bibye ali mu kkubo ttuufu wabula abantu tebamwagaliza zimbe Pentagon tebaagaliza Salt kwegamba bingi beyavuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga ate ayogera wabula butereevu ne ba social media in-laws abamu tebaamulese kugenda bw'atyo. Waliwo omwana muwala omu yavuddeyo bw'atyo naye n'amusindikira Essala eri yennyini enkambwe era nga butereevu ngenda kuba mbikulekerako essaawa eno yennyini toseetuka. Ene kanisa terimu bulimba naaka nebaamu obulimba nsaba Katonda nzita ekiro kya leero obanga neenoonyeza byange. Kanisa terimu bulimba teri mu kwenoonyeza byaffe. Twogera n'omunaku Mukama n'amwegagabaliza ne twogera nago basiriwaza mu opposition Mukama n'amuza mu kifo kye n'atereera. Tetulina kirala tunoonya kubanga tova mu nsi nga abantu bakyaseka ate tunoonya kubanga togenda mugenda kuba si gye wava. Ekiruyi kya Mukama n'obusungu bwa Mukama ate nga bungi nnyo bwegatte n'abalabe baffe bubasaleko emisana n'ekiro buli atulowooleza ekikyamu buli atwogerera ekikyamu abaatukaabye okuva ku lubereberye tubasindikira ekiruyi tubasindikira obusungu bwa Katonda tubalangirirako okwetuga tubalangirirako okugwa mu aksidenti tubalangirirako okufiira mu buliri tubalangirirako okufa obubi tubalangirirako ennaku ku baana baabwe tubalangirirako obwamulekwa mu zadde lyabwe tubalangirirako ebikolimo byonna bye baatwagaliza tubalangirirako ebisiraani byonna nkirangirira mu mafuta ne mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu obunnya bonna babadde basimye babugwemu ebinnya bye batusimidde bijjule emirambo gyabwe in the name of Jesus. Gamba amina. Tukukwasa mu Bujingo taata nga balusabira okufa ayise mu Bayibuli naffe Bayibuli tugimanyi tulina obuyinza taata obusaba mu Bayibuli toddamu nsala za Bujingo yekka taata nezaffe ziddemu tukukwasa omwoyo gwo tukukwasa ekyonzira kya Bujingo taata yeggwalina amaanyi agasobola kwota ku Bujingo agasobola okumukakkanya taata okuwa mu ebiwawaatiro taata ebiwawaatiro n'abikozesa bubi kakati taata ebiwawaatiro byo bitwale tukusaba omwoyo gwa Bujingo taata ogutwale ewabakamabe kubanga Bujingo nsibiko ya Sitaani taata amaanyi go gakole bannabbi ab'obulimba balabire ku Bujingo taata lw'okubanja Pentagon yensonga lwaki atukonjera yensonga lwaki atuwayira taata twasonda akasente kaffe mu bulumi obw'ekitalo taata nga twagala okuzimba ennyumba yo taata ne tukwasa Bujingo ne tumukwasa amaanyi gaffe taata nkukowoola amaanyi go Mukama kabaka w'abakabaka eyatonda emigga n'otonda ensozi n'otonda amayanja n'otonda ebikko n'otonda ebisolo n'otonda enjezi taata mutwale Bujingo omutujje mu Mukama kabaka w'abakabaka ne tukyasobola
tudiringa naye amaziga gatuyitamu emirambo gyalese gimala taata assa abaana b'abantu ali ku musaayi gwa sitaani mwatulimbira taata mu bayibuli ye ekitiibwa taata Bujingo yayokya bayibuli taata Bujingo yeegaana empeta taata Bujingo musajja mu binnyo taata kyemmanyi omulaba mulaga amanyi ag'ekitalo mulaga obuyinza bwo mwejjeeko taata avugambaganya erinnya lyo avumaganya obwakabaka bwo avumaganya ekitiibwa kyo taata laga obuyinza bwo laga ekitiibwa kyo taata otuwonye Bujingo mutwale munnange omutujje mu taata tukoye taata ekimala mukama tumukoye okukuswaza okukulabirira okukukonjera taata olw'okuba ebibi bye taata olw'okuba tulina manyi taata tetulina buyinza taata naye nga tulinaawe kabaka wabakabaka osobola okukikola tukukiririza mu taata yekiseera otulaga amaanyi taata tukukowoola taata laga emirambo wa Bujingo taata laga emirambo ku Bujingo laga emirambo ku Bujingo yennyini taata emirambo gizeeyo tuzaayo bakafaya Zaburi 35 lwana n'ababa lwana naffe taata lwana ne Bujingo akozesa amaanyi ga sitaani naye elimbika mu kigambo kyo tomukkiriza kuswaza tomukkiriza kuwemula taata abantu batandise okutunula olw'ensonga za Bujingo akozesezza bubi taata akozesezza bubi ebiwawaatiro kyekiseera obimuggyako taata yeggwawanika taata eriiso lya jjeji eriiso ly'eddene taata litunuze mu Bujingo taata olabye byakola taata olabe bwayonoonye ensi eno taata olabe bwakoze munnange taata munnange tukusaba gwe kabaka wabakabaka taata otukwatireko munnange totukkiriza kukaaba totukkiriza kubonaabona totukkiriza kugwa mu ssuubi olw'omuluutume wa sitaani eyerimbika mu kigambo kyo taata mulageeko ti munnange gwosinga tokolera Bujingo munnange kolera abantu taata kubanga oli w'amaanyi oli wa kitiibwa taata watutonda mu kifaananyi kyo n'otutonda mu buyinza bwo n'otutonda mu maanyi go kaakati no munnange taata kyekiseera otulwanirire kyekiseera otutaase sitaani amazeewo ensi eno sitaani ayingidde ensi eno ng'ayitamba nabbi ababulimba taata twala shwaitaani eyitiridde eyingidde mu bigambo byo eyingidde mu kyaki yo etwala abantu bo taata enkuyanja y'abantu eggwabo taata tunula munnange luminati wuuyo taata luminati wuuyo makyaki taata luminati wuuyo taata tuwulira tufa munnange taata wuuyo tumukukwasa taata amanyi ga Bujingo asuza misaayi gy'abantu mu nnyumba ye ya White munnange gye yazimba ku ssente zaffe zetwamuwozimba amakago zetwamuwozimba ennyumba yo mwatuvumira munnange mwatufuulira ekyo nziira mweyawasiza malaaya taata ekyo naawe okiraba mu nnyumba ye mweyawasiza malaaya mu nnyumba ye mweyawasiza malaaya mutwale taata wamu ne mukazi we oyo amanyiddwa nga Suzani Makula Suzani atayagala nsi eno abo bannabbi ababulimba taata abavumaganya ekitiibwa kyo abavumaganya obwakabaka bwo taata yeggwe gwe tukabira kubanga tumanyi osobola yeggwe ayina amaanyi gubitonde gyonna taata yeggwe asobola otutaasa olw'okusonda akasente mu bunafu obw'ekitalo ne tuzimba ennyumba yo taata Bujingo n'agizimbamu amaka gagadde taata yatambula n'abamundu yatambula n'ab'emmundu taata Bujingo mutemu nnyo munnange mutwale tuyisaba mu linnya lya Yesu taata gwe kabaka wabakabaka tukukowoolako mulundi guno tukkiriza tulina okukkiriza taata tugenda kuddamu ensala zaffe asabrababa taata munnange ow'ekitiibwa totuleka kubonaabona tokkiriza Bujingo okutusinga olw'amaanyi ga sitaani gaakozesa okwerimba ng'alimbira mu kigambo kyo n'akuvumaganya taata kyekiseera otulage gwe kabaka wabakabaka kyekiseera otulaga amaanyi kyekiseera otulaga obuyinza kyekiseera otulaga nti osobola kyekiseera ojjeyo obuyinza bwo taata otukwatire ku Bujingo munnange tukoye okwonoona okutufuula abalalu okutufuula ebisiru okutuvumaganyanga taata ffe abakukkiririzaamu bwe tulaba ku Bujingo nabiki byakola taata